Kamwokya obunkenke bungi nnyo era nga Secretary General omukulu David Rwongoya awamu ne Honorable Joel Ssenyonye bakwatiddwa enkya y'olunaku olwaleero. Bano ne babadde bali ku kitebe kya National Platform e Kamwokya ewaayiriddwa bannamagye abawanvu n'abampi abagezezzaako okwagala okulemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne National Platform okukuba olukungaana olunaku olwaleero olubadde ku kitebe kya National Platform mwe babadde bateesezza okuyita bannayuganda bonna awaawambibwako abantu baabwe, bannayuganda abaabuzibwako abaabwe, bannayuganda abaatwalibwa abantu baabwe. Munnange embeera bw'eti bw'eri, tuli ku kitebe kya National Platform e Kamwokya, gwe muganda wange naye mukwano gwange obunkenke bungi nnyo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atutegeeza nti olunaku olwaleero bano balina ensonga zaabwe endala nnyo ze baayagadde okuleeta era nga olaba awo omukulu David Rwongoya ne Honorable Joel Ssenyonye bagezaako okwogera n'abasajja bano naye abasajja tebabakkiriza kwogera nabo, bagezaako okuba explaininga naye abasajja tebakkiriza. So embeera bw'etyo bw'eri e Kamwokya era tugenze okukomerezebwa kano nga Secretary General David Rwongoya awamu ne Honorable Joel Ssenyonye bakwatiddwa. Muganda wange obunkenke bwo bungi nnyo ddala, bano batiitiizi era batya nnyo, batya nnyo eddoboozi lyo, batya nnyo eddoboozi lyange, batya nnyo eddoboozi lya munnayuganda. Bo batiitiizi, tukitwale nti bo batiitiizi. Beera bw'ekyo Don't run away. Officer, tell us why you are on your farm. Yes. Don't run away. Officer, tell us why you are on your farm. Yes.
but they can have a press conference. Don't run away. Officer, tell us why you are on your farm. Yes. You running. Embeera bwetyo bweri ku kitebe kya National Platform Kamwokya omukulu Honorable Joel Ssenyonye awamu ne Secretary General bo bamaze okukwatibwa mukwano gwange wenna aliko gwe muganda wange. Mbeera ya bunkenke nnyo, abasajja batidde nnyo, tetumanyi lwaki batidde naye nga tubagamba temutuleetako katengo, temutuleetako kutiitira kwammwe. Lino eggwanga lya Bannayuganda, lino eggwanga si lya Museveni, lino eggwanga lyaffe nga Bannayuganda. Temujja tulemesa, temujja tufuga bubi mu ggwanga lyaffe, temujja tukolako bikolobero mu ggwanga lyaffe. Tulina okulemerako, tulina okulwana okulaba nga tuzza ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe. Byonna mubikole, buli kye mwagala okukola mukikole, ne mukimanyi Bannayuganda abataddeko amaaso ate Bannayuganda balina okwenunula. Ebyo byonna bye mukola bya bwereere. Uganda si yammwe, Uganda ya Bannayuganda era temujja gikungula. Ne bwe munaakola mutya, ne bwe munaalemerako mutya, temujja kungula. Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga eggwanga lyaffe linunulwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani ng'atukulembeddemu mu luno, tewali kigenda gaana. Muganda wange embeera bwetyo bweri, gwe mukwano gwange yenna aliko Joel Ssenyonye ne Secretary General bo bamaze okuba nga bakwatibwa. Free Joel Ssenyonye, Free Secretary General.